nga 17 Juni 2020 Kyezira Luluwa yawa muwala we emyaka 13 ekirungo ekikozesebwa mu kuyisa amalwa abasinga kyamanyi ng'ekimera agenda akitembeye mu katale mu ggombolola y'Emmetu mu disitulikiti y'e Moyo okuva waka ku Kyalubi mu ggombolola y'e Lalopi okutuuka mu katale waliwo akatemerero ka kilomita 15. Edda yali tava waka wabula we baalangirira Omuggalo natandika okumutumanga mu katale. Maama n'abaana balala 7 beeyuna ettala okwokya amanda mu ngeri y'okunoonya akasente akalala akanabayimirizaawo. Yagamba muwala we nti oluva mu katale agenda asuulibwa kojjaawe. Eno kigambibwa nti kizibu we w'emyaka 23 yamutuusizaako obuliisa maanyi ng'abawaka abalala bagenza okutyaba enku. Yankuba n'atandika okuntuga olwo n'ateeka evviivi lye mu mbiriizi zange n'ankwata. We nalaba omwana wange ng'ali ku kitanda mu ddwaliro nakaaba nali sirina kyakwogera. Luluwa agamba nti abasawo bamutegeeza nti muwala we yali akoseddwa nnyo mu bitundu by'ekyama embiriizi ssaako ensingo. Baamujanjabira emyaka 2 mu ddwaliro ly'e Moyo. Omusango gw'obuliisa maanyi singa omuntu gumukka mu vvi ekibonerezo ekisembayo kiba kyakuttibwa. Wabula yatuusa obuliisa maanyi ku mwana ono w'emyaka 13 gwe tagenda kwatuukiza mannya yamala emyezi 5 gyokka mu nkomyo. Olwo omulamuzi n'alagira nti engeri ekiri nti baluganda bamuyimbule era aweeyo omutango gwa bukadde 3. Nakkiriza okuggyayo omusango kubanga tuli baluganda, wabula famire y'omulenzi teddangamu kuntuukirira. Kati nsobola okumukola kyonna kye njagala. Naguno gwaka famire y'omuvubuka tennawaayo omutango guno era nga kirabika tebagenda guwaayo. Kati taata w'omwana ensonga yazikwasa Katonda. Dominic Yasingo ono yakwanaganya poliisi n'abantu ba bulijjo agamba nti emisango gy'obuliisa maanyi nga gisingiramu ab'eŋŋanda gyeriisa Nkuli mu disitulikiti eno y'e Moyo wadde nga kizibu nnyo okusanga abazadde abagiropa ku poliisi. Culturally, when you sleep with your relative, they believe in appeasing it by slaughtering a bull for people to eat. Then they give also a heifer. That heifer means they are now removing the semen from the lady. N'abo abatonenya abeevamu okulopa emisango gino bakikola kubanga abagizza baba bagaanye okubawa omutango. They will again ask 2 heifers and a bull and 10 goats. You have to pay. So when you fail to pay is when they usually report. Radio ya Transnational Broadcasting Services ng'esangibwa mu kitundu kino yatandikako obufube obw'okusomesa abantu ku misango gino egy'obuliisa maanyi ku baana abawala ssaako obutabanguko mu maka. Jackie Anzoyo yakulira ebyemirimu ku rediyo eno era ye muteesiteesi wa program ya Fix My Community akubibwa amasimu mu boogera ebiri mu abantu. People have now gotten to know that they have the right to speak. Their tongue can make a difference. Unlike those days when they were like scared, they didn't know their rights. Saa 12 ez'okumakya zatusanze tuli bataka mu studio zino. I want to ask, are women properties? Mzee will say, mine is 150 million plus. No, I want to ask, are women properties? Twategeezeddwa ng'omwaka oguwedde omuntu bwe yakuba essimu mu pulogulaamu eno ng'ategeeza ng'omusirikale mu nkambi badi Takiyeggopi bwe yeegaddanga ne muwala we w'emyaka 14 n'amufiisa olubuto. Kigambibwa nti ono nga ye mwana omukulu wa Clementina Chunya yali mukwano gw'omusirikale ono okuva ddala nga myaka 13. Tutegeezeddwa nti omusirikale ayogerwako bw'abyabulamu. Nalwalako olumu ne ngenda mu kalwaliro mu nkambi eyo. Oyo omusirikale ye yanzijanjaba era awo we twajja omukwano. Oyo omusirikale yayagala nnyo muwala wange wabula we yafuna olubuto n'amusuulirira. Chunya yagamba nti yagenda ewakulira ditaachi ob'enkambi eno ssaako poliisi n'alopa omusango guno wabula ne baguvunga. Omuduumizi w'enkambi eyo yatubuuza ddala ki kye twagala batuwe. Twamugamba twagala bwenkanya. Omusirikale bwe yalaba ng'embeera emubijiridde yabuzawo omwana ono okumala omwezi gumu n'ekitundu era eyo gyamugiramu olubuto. Jesse Chandiya nga yakulira embeera z'abantu mu disitulikiti eno agamba nti bateeka emisomo egyandiyambye abantu nga Chunya naye abakazi batono nnyo abagijjumbira. They really have limited time to attend to some of these community dialogues, and yet this is where they can get information. In case something happens, they will be able to
know what to do. Like when their daughters are defiled, they will know where to go. Kigambibwa nti omusikira yakyusibwa n'atwalibwa mu nkambi endala emanyiddwa nga Panjala, kyokka nga olaba tusuniddeko nti bakyali ba mukwano n'omuwala ono gw'egyamu olubuto. Wadde nga bawala bombi be tukubuulidde baddeyo ku ssomero, muwala wa Luluwa tannaba kubeera mu mbeera yeeyagaza. Abalwanira eddembe ly'abaana abawala embeera eno bagissa ku butamiivu bw'abazadde abeesuliddeyo gwa Naggamba ssaako okunyonja kw'okususse mu bavubuka.